y'ensonga lwaki tuli wano. Twewaddeyo tuzuukuka obudde nga tebunaba tugende tumusinze. Njagala naye akwate ettendeeri awulire ddala nti tumutuuseeko. Amiina. Wiikendi yonna mbadde ndowooza ku bukulu bwa Mukama nga ndaba Mukama kiki kyali gye tuli. Ebiseera bituuka abantu tumanyirira nnyo Katonda olw'embeera. Noyeerabira Mukama kwegamba noyogera byonna byoyagala okwogera. Kiri ng'omwana bw'avaayo natandika ogamba taata nze nakugamba okunzaala, nze nakulagira. Abuuza muzadde. Kati naffe oluusi abantu tutuuka ne tubuuza Mukama bwe mba nga mpita mu kino bw'obanga Katonda gy'oli oli luddawo. Njagala tulowooze ku bukulu bwa Mukama. Mukama bw'asalawo awooyimiridde awo tovaawo olunaku lwa leero luno, oba ku ntebe yennyini gy'otuddeko tosobola givaako kubanga ye Mukama. Obuyinza bwonna buli mu mikono gye. Nabadde ntunulira Yubbu bwe yatuuka ekiseera ng'agezaako omumanyirira. Mukama n'avaayo. Yali agezezzaako n'ekiseera n'ekituuka n'abeerako Mukama n'abeerako by'agamba Yubbu. Nsaba omukulu oyo Mwami Kirumira atusomere verses entono nnyo. It is Job 38 from verse 1 up to 6. Yobu essula ya 38 olunyiri olusooka. Mukama n'alyoka addamu Yobu ng'ayima mu mbuyaga ez'akazimu n'ayogera nti ani ono aleeta ekizikiza mu kuteesa n'ebigambo ebitaliimu kumanya? Kale nno weesibe ekimyu ng'omusajja, kubanga n'akubuuza naawe onziremu. Wali oli ludda wa bwe nassaawo emisingi gy'ensi? Yatula oba olina okutegeera. Ani eyateesa ebigera byayo oba ng'omanyi? Oba ani eyagireegera omugwa? Emisingi gyayo gyasibirwa ku ki? Oba ani eyassaawo ejjinja lyayo ekkulu ery'oku nsonda? Amiina. Nabadde mbirowoozaamu nga ngamba nga tuli mu biseera bino eby'enkomerero. Njagala tuggyeewo akabuuza konna. Ekitiibwa tukiddize Mukama. Mu masekati g'okubonaabona ga many trials, many tribulations, leka tutunulire Katonda tetumuggyako maaso kubanga obuyinza bwonna buli mu ye. Yamanyi kiki kyajja tukolera, yamanyi nga bw'ajja bikola, ate teri kijja nti aba tamanyi. Ekyo kinsanyusa nnyo nga tekinatuuka. Mukama aba yakitegedde dda nti kijja kutuukirira. Kati njagala tukimagininge bwe tuba tumusinza tumanye nti buli mbeera gy'olimu Mukama agimanyi. Ebiseera bino eby'enkomerero nga bikonkona, yaayaana obutasigala ku nsi kuno, fiirwa buli kimu, naye yaayaana okulaba nga Yesu takulese, kubanga kyekikulu nnyo mu byonna. Bannange, nze nzijukira nti nawaayo obulamu bwange nga nina emyaka 8. Ebyensi ne mbikasuka eri ne ngamba kantambule ne Yesu. Kati ndi wano ntambudde, ndi kumpi okoona emyaka 5. Mukitegeera? Ndi kumpi okoona emyaka 5 naye ntambudde ne Yesu. Kati laba emyaka egyo gyonna gye mpaddeyo ogizaanyiramu mu biseera ebifaanana bwe biti n'ensigala. Haleluya. Kati tuzze mumusinza. Tugenda kuyimba oluyimba olugamba ayi Mukama wange oli mukulu. Haleluya. Ai Mukama wange wendowooza kubye watonda n'omukono gwo, ndabe munye n'okubwatuka amaanyi go galabika wonna. Ai Mukama wange wendowooza, ai Mukama wange wendowooza
kubwatuka amaanyi go galabikawo ayi mukama nga bwendowooza tukiddemu okuyita Kristo walikomawo okuyita n'okututwala ewe ffenna tulisanyuka ne tusinza nti nga mukulu je Katonda waffe Kristo walikomawo birowoozeko ebigambo ebyo ng'obiyimba tabikuyitako n'okututwala ewe ffenna tulisanyuka tulisinza nti tusinza nti nga mukulu mukama haleluya haleluya muyimbire muwa amatendo kubanga gona gake asanidde empologoma ya Yuda asaanidde okuyimusibwa muyimbire sinza Katonda mu mwoyo gwange nga mukulu nga mufuka tumusinza mukama fena wamu muyimbira Katonda wange asaanidde kabaka asaanidde taata sinza Katonda mu mwoyo gwange one more time tewali akwekana Yesu
Dawudi ye yayogera n'agamba nasanyuka nnyo obanga mbogenda mu nnyumba ya Mukama kubanga yali amanyi ekyama bw'atuuka mu nnyumba ya Mukama kiki ekibaawo bw'oba ozze n'enjegere zireke zigutuke kubanga kyekyakuleese toddayo nazo omutima gwo gusumulule oli mu nnyumba ya taata okolerako byonna by'oyagala okitegeera manya nti oli mwana haleluya tugenda mutendereza wewe space ekumala tugenda kuyimbira Mukama kubanga yeka yasaanidde tugenda muwa ekitiibwa ekitiibwa kiteri Yesu kubanga ye mulungi atuwadde ebirungi bingi yebasibwe Mukama tajulukuka ekitiibwa kiteri Yesu kubanga ye mulungi atuwadde ebirungi bingi yebasibwe Mukama amatendo gateri Yesu kubanga ye mulungi Mukama musinire akuwadde buli kimu yebasibwe Mukama okusinza kuteri Yesu kubanga ye mulungi atuwadde ebirungi bingi yebasibwe Mukama tajulukuka 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 yebasibwe Mukama olw'obulungi bwe yebasibwe Mukama tajulukuka yebasibwe Mukama ow'amaanyi yebasibwe Mukama tajulukuka bamulukira kubanga mulungi yebasibwe Mukama tajulukuka ekyemba musingira kuba wakitiibwa yebasibwe Mukama tajulukuka ekyemba mulukira kubanga w'amaanyi yebasibwe Mukama tajulukuka yebasibwe Mukama tajulukuka ekitiibwa kiteri Yesu kubanga ye mulungi atuwadde ebirungi bingi yebasibwe Mukama amaanyi gateri Yesu kubanga ye mulungi atuwadde ebirungi bingi yebasibwe Mukama tugenda tumwatira yebasibwe Mukama tajulukuka yebasibwe Mukama tajulukuka yebasibwe Mukama tajulukuka sinza yebasibwe Mukama tajulukuka yebasibwe Mukama tajulukuka chuka ngomsinza yebasibwe Mukama tajulukuka yebasibwe Mukama tajulukuka yebasibwe Mukama tajulukuka yebasibwe Mukama tajulukuka afanana Yesu taliyo afanana Yesu simulabanga nonyeza sinamuzula afanana Yesu tali haleluya amen mu nyumba ya Mukama
kyatoola naye ate mukkirizo kikutwalako. Hallelujah. Haleluya, haleluya, Amen. haleluya. Afanana Yesu taliyo, afanana Yesu simulabanga, nonyeza sinamuzula. Afanana Yesu tali, afanana Yesu taliyo, afanana Yesu simulabanga, nonyeza sinamuzula. Afanana Yesu taliyo, afanana Yesu taliyo, afanana Yesu simulabanga, nonyeza sinamuzula. Afanana Yesu taliyo, afanana Yesu taliyo, afanana Yesu simulabanga, nonyeza sinamuzula. Afanana Yesu taliyo, Taliyo. taliyo, afanana, nonyeza sinamuzula. Afanana Yesu Shima taliyo, taliyo. taliyo, afanana, nonyeza sinamuzula. Afanana Yesu taliyo, afanana Yesu simulabanga, nonyeza sinamuzula. Afanana Yesu taliyo, afanana Yesu taliyo, afanana Yesu simulabanga, nonyeza sinamuzula. Afanana Yesu taliyo, taliyo, afanana, nonyeza sinamuzula. Afanana Yesu taliyo, taliyo, afanana, nonyeza sinamuzula. Afanana Yesu taliyo, taliyo, afanana, nonyeza sinamuzula. Afanana Yesu taliyo, nonyeza sinamuzula. Afanana Yesu taliyo, nonyeza sinamuzula. Afanana Yesu taliyo, nonyeza sinamuzula. Afanana Yesu taliyo. Beerako n'ebigambo ebitonotono by'ogamba Mukama Katonda wo. Beerako ky'omugamba. Bw'oba omulina awo sirika, naye ddala bw'oba tomulina amufaanana. Beerako n'ebigambo by'omugamba. Beerako n'ebigambo ebimuyimusa. Beerako n'ebigambo ebimutendereza. Beerako n'ebigambo ebimulaga nti oli Katonda, tewali akwenkana. Tunoonyeza ku nsi kuno, tunoonyeza bwe tusifuna emirembe naye tetugirabye. Tumugambe nti yeggwe Mukama, yeggwe empologoma ya Yuda, yeggwe tewaliyo mulala. Gwalwana entalo n'oziwangulwa, gwalwana entalo Mukama, tewaliyo mulala. Yeggwe Taata, omuwanya wa buli kirwadde kiri ku nsi kuno, ye Mukama, tewaliyo mulala. Bannanga tuyimusa amaloboozi tubeereko kye tugamba Mukama, kubanga ye Taata. Bw'obanga olina ennimi Mukama yazikuwa zoogere, togulangule Mukama azikuwadde. Osaanidde empologoma ya Yuda. Rikosataka yandere borobosekerebo, riyandere borobosekere borobositerebo, riyandere borobosaka yandere borobo, riyandere borobosenterebo, riyandere boses. Asaanidde Mukama.
tukambatira mukama fena wamutu musabe kamatu fena wamutu sinze kambatira mukama omponyese mukamba kuwambatire mukama kambatira mukama njagala kuwulira amaloboozi nga gamukamba okumpandire tata kambatira mukama omponyese njagala kuwulira buli kino mungasaba mukama omuwambatira kambatira mukama ensi yetulimu ejjudde ebibi ensi gyetulimu mbi nnyo musaba kuwambatire njagala bawuliranga mu mukago mukamba kuwambatire lemerako tuwambatire mukama enkya ya leero mpambatira mukama mpambatira ensi ejjudde enaku mpambatira mukama njagala bawulira ositule tata pambatira mukama omponyese mulage nti omutima gukuluma mulage omutima gunuma guyayana 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 wagala katonda mulage nti omutima gumuyayanira ku makya ya leero omutima gunuma guyayana 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 wagala mulage kubanga wali okuyamba olwaleero luno omutima mukama omutima gukiruma abantu baba bano taata wazze bayayana okusisinkana bayayana okulaba mukama mukama omutima emitima gituluma mugambe omutima gunuma guyayana guyayana mukama totuyitako guyayana mukama omutima guluma mukama wagala mukama kuwambatire mukama kuwambatire pambatira mukama ositule tata pambatira mukama omponyese kiddemu omulundi okusembayo mugambe pambatira mukama pambatira ositule tata pambatira mukama omponyese beerako ebigambo by'omugamba mukama akuwambatire akuwonye akusaasire akusumulule kubanga waali ffenna tuyingire n'ekigambo kyo bisukulumye okusinga byonna bakabaka b'ensi bavunama webawulira mukama erinnya lyo webawulira erinnya lyo yesu erinnya lyo bwe
lyonna livuunama ne limuwa ettendo. Haleluya. Na buli lulimi lugamba lutya. Haleluya, haleluya. Njagala bawulira mugamba Yesu erinnya lyo. Tumugamba Yesu erinnya lyo, Yesu erinnya lyo. Haleluya. Haleluya. Nerikola lutya, olulimi lugamba lutya. Haleluya. Lutya, nerugamba lutya. Woo! Sinza, sinza, sinza. Osanidde Mukama. Muwatendo, muwatendo, muwatendo. Osanidde Mukama. Sinza, 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 sinza. Musiza n'amaanyi gagona. Musiza, musiza. Okusembayo musize. Musiza okusembayo. Musiza okusembayo. Yandala baba bakasekerebo. Yandala baba baseteke. Baba baseke yandarebo. Riseteke yandarebo. Ram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 a. Riyandala baba baseke yandarebo. Amina. Amina. Mukama musinze. Mukama musinze. Musinze. Imusaka mwako musinze. Yasanidde. Yasanidde buli kimu. Osinzibwe Katonda abatagguluka. Osinzibwe Mukama. Osinzibwe Mukama. Osinzibwe Mukama. Osinzibwe Katonda waffe. Osinzibwe Omutukuvu wa Isirayiri. Osinzibwe Katonda w'abatagguluka. Osinzibwe Katonda waffe omulungi. Tusaba leero Mukama. Okukusinza n'okukugulumiza. Kubanga gw'osaanidde ettendo. Gw'osaanidde ekitiibwa. Gw'osaanidde amaanyi Mukama waffe. Mukama wange enkya ya leero nga tukusinza. Nga tukugulumiza Mukama wange omulungi. Abaana bo basumululwa Mukama wange ataggwawo. Enjegere zibadde zikuta abaana bo sasima ekitya. Mu linnya lya Yesu. Kitanga abasenga balwadde ayi Mukama. Olw'okubanga tukusinziza Mukama. Obasumulula ayi Katonda. Abasenga bajogebwa mitima gyabwe ayi Mukama. Nabo obasumulula ayi Mukama. Nga tukusinza ayi Katonda ataggwawo. Ettendo lidda gy'oli Mukama. Ettendo lidda gy'oli Mukama wange omulungi. Ogulumizibwe gwe omutukuvu wa Isirayiri. Ogulumizibwe gwe El Shaddai. Gwe omugabirizi waffe. Gwe omubeezi atabulawo wakati mu kulaba ennaku ayi Mukama. Tukusinza tukugulumiza enkya ya leero. Ogulumizibwe otenderezebwe ayi Mukama. Mukama nga twongera okwewongayo mu saavisi. Tumanyi nti ogenda okukomawo okutwala ekkanisa etaliiko bbala wadde olufunyiro. Mukama wange twewonga gy'oli. Tusaasire ayi Katonda olw'okusobya kwaffe ayi Mukama. Byonna ebibadde bitujje mu abo b'ogenda okutwala Mukama. Tusaba otusonyiwe ayi Mukama. Tuwe obuvumu ayi Mukama okuwangula ensi, sitaani n'omubiri. Tube nga tuwangula ayi Mukama. Byonna ebibadde bituwangula ayi Mukama. Otuwe obuwanguzi gye biri ayi Mukama. Mukama nga bwe tukusinziza ayi Mukama. Omwoyo wake atukeeko ayi Mukama. Nga bwe yakka ku bantu ab'enjawulo mu Bayibuli n'abawa obuwanguzi, naffe tuwe obuwanguzi ayi Mukama. Tukube ekibi tukiwangule. Tuwangule omubiri. Tuwangule sitaani ayi Mukama. Tube abamu ku abo abalondemu b'ogenda okukima otwale ayi Katonda. Kitanga ataggwawo twongera okuwongayo ekkanisa yo ayi Mukama.
ng'ekkanisa eyuga nnyo ebiseera bino ayi Mukama, erinze n'etandika okukoowa, neerabikanga abawala abali mu Matayo 25 abalinda anaawasa omugole ne balaba nga alwawo ate nga amafuta ge balina tegamala, ekyavaamu ne beebaka. Anaawasa omugole n'agenda okutuuka n'abasanga nga tebalina mafuta, era ne batafuna mukisa kusinkana anaawasa omugole. Mukama tusaasire enkya ya leero, tuleme okufaananyizibwako ng'abawala abo abasirusiru abateegulira mu mafuta gamala. Ogenda okujja okutwala ekkanisa yo Mukama, otusange nga tweteeseteese, otusange nga tetuliiko bbala wadde olufunyiro Mukama. Mukama tukukoowoola, twetaaga ekisa kyo ayi Mukama, nga bwe tuyimbye nti tuwambaatire ayi Mukama, tuwambaatire ayi Katonda, wambaatire ekkanisa yo ayi Katonda. Bw'otatuwambaatira Mukama tetusobola kumalako. Twetaaga obununuzibwo ayi Mukama, twetaaga otuwambaatire tusobole okuwangula ekibi, emitima gyaffe gibe nga gyegye gigwanidde ayi Mukama mu maaso go, nga bw'otutunulira Mukama emitima gyaffe tegiriiko kunenyezebwa ayi Katonda. Kitange tuwambaatire, tuwanirire Mukama. Kitange abaana bo banoonyeza emirimu ne gibula ne bakoowa, abamu amabanja Mukama wange gabatuddeko ne babulwako amagezi ne bakoowa, okukkiriza ne kuddirira Mukama wange atagwawo. Mukama tuwanirire. Abamu bakola naye ng'emirimu Mukama akasente akasasulwa katono nnyo, tekamala kuwanirira bizibu na buvunaanyizibwa Mukama wange atagwawo. Mukama tukukoowoola owanirire abaana bo ayi Mukama, tobawaayo ayi Katonda eri obuzito bw'ensi eno. Nga bwe tuyimbye nti ensi eno mbi Mukama tetusobola kumalako, okujjako ng'otuwaniridde, okujjako ng'otusaasidde ayi Mukama. Mukama nga Dawudi bwe yagamba nti mu kifo ky'ogwa mu mikono emirala kagwe mu mikono gyo, tugwa mu mikono gyo ayi Mukama, kubanga eri gwe yeri okusaasira kwaffe, eri gwe yeri obununuzi bweffe ayi Mukama. Kyetuva tugwa mu mikono gyo enkya ya leero. Mukama tulwanirire, tuwambaatire ayi Mukama, emitima gyaffe giyayaana ayi Mukama, era tuwanika emikono gy'oli ayi Mukama, kuba eri gwe yeri obununuzi bwaffe, eri gwe yeri okusaasirwa kwaffe ayi Mukama. Tusaasire ayi Mukama, tuwanirire ayi Mukama, tuluŋŋamye Kitange ataggwaawo, luŋŋamye ekkanisa yo ayi Mukama, wakati mu kiseera ekizibu kino ayi Mukama, ekya COVID n'ebirala byonna ayi Mukama. Wanirire ekkanisa yo ayi Mukama, tusigale ku mulamwa ayi Katonda ataggwaawo. Ogende okukima ekkanisa yo ayi Mukama, nga teriiko kyakunenyezebwa ayi Mukama, nga tusiimibwa mu maaso go ayi Mukama. Mukama tuwongera n'okuwaayo abooluganda abafiiriddwa. Wabaddewo okufiirwa kungi ayi Mukama. Mukama abaana bo bafiiriddwa nnyo, naye Mukama tubawonga mu mikono gyo. Mukama gw'omanyi obulumi bwe bayitamu. Mu booluganda obwo mwe muli n'oluganda kato Mukama. Mukama nga tukuŋŋaana enkya ya leero, tukukaabira owanirire owooluganda n'abooluganda abalala abafiiriddwa Mukama wange ataggwaawo. Mukama wange bawanirire mu kiseera ekizibu kye balimu. Gweweka ayinza okusiba ebimyu n'okubataasa eri obulumi obwo bwe bayitamu ayi Mukama. Tukukoowoola enkya ya leero ayi Mukama, amaanyi go galabisibwe gye bali ayi Mukama, obununuzi bwe bulabisibwe Kitange ataggwaawo. Mukama ekkanisa yo ng'eyuuga ayi Katonda wakati mu bizibu eby'enjawulo, gweweka nga bwe wagamba nti ojja kuzimba ekkanisa yo, era n'amaanyi g'amagombe tegali giyinza. Mukama leka amaanyi g'emagombe galeme kuyinza kkanisa yo. Weegulire ekitiibwa ayi Mukama, ng'oluŋŋamya ekkanisa yo ayi Katonda. Ekitiibwa n'ettendo bidda gy'oli ayi Mukama, nga tweyongera mu maaso mu saaviisi eno Mukama. Abazze n'ebibakutte ayi Mukama, ebisibo eby'ekyejo, ebizibu byonna nga bibakutte tebawuliriza na kusinza kuno, nga biyinza n'obbaga n'okuwulira saaviisi n'ebigenda okubuulirwa Mukama. Mukama olw'ekisa kye ekingi basumulule, amatu gaabwe gasobole okuwulira ebigenda okubuulirwa. Ekigambo kyo kibanyiga ebiwundu, kibazeemu amaanyi ayi Mukama.
basobole okusumulula emitima gyabwe, basobole okuwulira ekyo kye wateeseteese ayi Mukama, basobole okusumululwa baddeyo nga bawangula, baddeyo nga beesiima ayi Mukama. Ekitiibwa n'ettendo bibyo Mukama, kuba ekisa kyo kingi gye tuli enkya ya leero. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe, amiina. Neeyongera okubaaniriza mu saaviisi yaffe ya Oluganda ey'olwaleero. Nze Senoga Martin, nange nkuŋŋaanira wano nyongera okubaaniriza era nkakasa nti Mukama ffenna agenda kutukola bulungi. Eriyo atwegaseeko nga gwe mulundi gwo ogusooka olwaleero okusabako naffe wano nga GFM. Bw'oba nga woli nkusaba owanikeko omukono tukulabe. Wano ku GFM tusanyukira nnyo abagenyi ate era tubaagala nnyo. Njagala okwongera okutukubiriza nti ng'omusumba waffe bw'atera okukola n'atwala obuvunaanyizibwa n'ayita abagenyi, naffe nga Ssekinomu tutandika okuyita abagenyi bajje batukyalire, kuba tuli mu nnaku ez'oluvannyuma. Amiina. Sirabyeyo mukono. Waliyo omukono? Okay, tumukubireko engalo oyo. Tusanyuse nnyo abooluganda, mwebale kujja kusinza naffe. Naawe ali ku mukutu bw'obanga gwe mulundi gw'okusoose okutwegattako wano mu kusinza mu GFM, naawe tukwaniriza. Era bw'obanga tolina wa kusinza, tukusaba otwegatteko. Tukyayinawo okutuula wanene mu saaviisi wano, oba bw'obanga tusobodde ku mukutu, naye tusanyuka nnyo bw'oba otwegaseeko wano mu buliwo, kuba tukyayina aw'okutuula wagazi wanene. Amiina. Ngenda kusaba ayina obujulizi olw'ekiseera ekigenze tujja kufunayo omu olwaleero, ojja ojulire Mukama. Oluvannyuma tunayita omusumba n'atuwa ekigambo ky'olwaleero. Eriyo alina obujulizi? Bw'obanga olina obujulizi, tonyooma bujulizi bw'olina, kubanga Bayibuli egamba mu kubikkulirwa nti baamuwangula olw'omusaayi gwa Yesu n'olw'okujulira kwabwe. Amiina. So buli lwe totyanga kujulira, kuba okujulira kye kimu ekyokulwanyisa ekiwangulani. Amiina. Owooluganda tukusanyukidde. Abooluganda Yesu yeebazibwe. Amanya bampita Agnes Mwesigwa Selun George. Nebaza Katonda ku lw'akaseera kano. Haleluya. Nebaza Katonda abaleese nange nandeeta. Nebaza Katonda kyatuwadde omukka ogw'obulamu. Nebaza Katonda ku lunaku lw'okuna zaali ssaawa nga 2:00 n'aggalawo oluggi. Kati nga sinaba kuggalawo nayingiza akaveera kalimu ku kasasiro bwe tukozeseza emisana. Nenkateekanga mu kasonda. Then kati nenkwata Bayibuli yange nentandika okusoma. Nembuuzaako pasita waliwo ekyawandiikibwa kigamba nti bonna abaamusembeza yabawa obuyinza okufuuka abaana be. Haleluya. Kati naye nga simanyi weekiri. Nembuuzaako pasita n'aŋŋamba ngende nkisome kiri mu Yokaana. Kati mba nkyasoma nga ntudde ngenda okulaba nga omusota guva mu kasasiro gwe nayingiza. Banaye ne gwekiika ku mulyango. Waliwo ekiseera w'oluganda w'ogenda okubawo nga gw'olina okwejja mu kizibu nga tewali ayinza kuyamba. Abooluganda nasooka nenva ku Bayibuli nengutunuulira nga ndaba tewali kyenyinza gukola. Nga mu nnyumba temuli kyenyinza gukubisa, sisobola kuyita abantu ate nga n'abantu wabweru we bali. Waliwo omulawo, nenkwata omulawo njije ngukube. Kati ne guyimirira ne guntunuulira. Banaye nebaza Yesu nti awo nawo yamponyaawo. Kati nakwata omulawo ne ngukuba bwe nti mu makati, ne guddamu ne guyimirira buto. Kati waliwo abawala baleeta bazanya puulu, balina obwo obuti bwe baleeta ne tubaterekerako.
so nenkakwata nengufumita mu kamwa then nemala nenkuba n'omulawo nebaza Yesu nti negugwamu amaanyi nenzigulawo olugi nenkasika wabweru ne banyamba. Ekitiibwa n'ettendo mbiddiza Mukama. Abooluganda Yesu yeebazibwe. Amiina. Mbadde obujulizi buno mbusirikidde nga ntuddeeyo ne ngamba Mukama kanjira nnindako naye mpise mu wiiki ebadde yakwewuunya. Ebintu by'empise bibadde byakwewuunyisa Mukama alina ebintu byabadde ambikkulira. Naye mbadde ntuddawo ngaŋŋaanye okujja okujulira. Naye oluwulidde owooluganda ng'awa obujulizi Mukama ngambye kati gw'olinda ki? Mu butuufu olinda ki? Nali ndi awo nga ndi ku mulimu nga nsaba kubanga ntera okusabira ewaka tulinawo ekyoto ewaka naye ne ku mulimu ninayo ekyoto kyange. Kati nali ndi ku mulimu nga nsaba nensaba Mukama ne mugamba Mukama nzigula amaaso gange ag'omubiri n'ag'omwoyo. Kati kwolwo olunaku nzira ewaka. Bwe nadda ewaka naddayo nga Mukama alina ebintu byandaga ebiri mu nnyumba ebyetaaga okujjamu. Kati ngenda nzira ewaka nga Mwoyo Mutukuvu andaga wano waliwo kano akasaati waliwo kino. Kati nga neesunga mangu okudda ewaka nzireyo nkole ki? Nzijemu ebintu bino. Ngenda okutuuka ewaka nga ntandika nga mpita mutabani wange. Lumu nagenda nengula akaleesu mu kibuga eyo. Baali bayita nali njagala leesu. Kati ntuuka ku muvubuka yali atunda leesu ng'ayita leesu za 15,000 banaye twagala ebintu bya layisi. Nga ngula leesu yali erabika bulungi ya yero. Ngenda ogituusa ewaka ng'eriko kitriangle kinene nga bagyetoloza bwe kitriangle kinene ng'eriko sayini ya Lucifer ey'eriiso nga kinene bwe kiti wakati ng'akyetoloza ne mu triangle yonna yonna bwe bati. Naye nze nga sikyetegereza nagula leesu nga ntwala waka. Banaye twegendereza ebintu bye tugula bye tutwala mu mayumba gaffe. Ntuuka ewaka ne baza Mukama olw'ekyoto kye tulina ewaka n'abaana bange. Nina katabani kange akato ak'okubiri. Banange kaliko omwoyo wa Mukama. Mba neesibye leesu bwenti. Ng'omwana jangamba mami that leesu you're putting on has a bad sign. Olwo akatabo ke twali twagula nga tuli mu prayer school kalimu signs za sitaani, those occult symbols. Kati ffe twakagula ng'abazadde twateeka buteesi mu bookshelf tetwakayita namu. Naye abaana baakwata akatabo kali ne bayita mu buli kabonero ka sitaani nga bakamanyi. Era omwana we yalaba leesu n'ajja n'angamba mami that leesu has a bad sign. N'agenda n'aleeta n'akatabo n'angamba you see it is here. Bana tugenda okutunulira leesu nga yenna ejjudde akabonero ka sitaani. Kati bwe naddayo waka Mukama nga ngamba waliyo ebintu ebirala bingi ebiri mu nnyumba yo by'otamanyi. Kati ngenda okuddayo waka nga ntuma ne mbayita ne mbagamba ne ngamba omwana ono yaliko omwoyo wa Mukama luli. Ne mbagamba mujje munnyambeko. Waliwo ebintu bye njagala okujja mu nnyumba muno naye nange sibimanyi. Ne mbagamba naye kali akatabo mukajjukira. Ne bagamba yes mami we remember. Ne bagamba tugenda kunoonya buli kimu ekiri mu nnyumba ekiriko ki obubonero bwo obutali butuufu. Nentandika obatuma nga Israel waliwo kali akasaati ke wali oyambala bana mwana agenda kajjayo nga kaliko kisimbo kya sitaani nga kuliko bisayini ebyo bye bakola eby'engalo sisobola bibakoleramu bannange naye nga kwebiri. Nentandika omwana nga waliwo towel, there is a towel you had bought nga towel naye eriko kisayini kya Lucifer kinene bwe kiti ekyassaako amasuuka ebintu byali bingi. Earrings biki bye twambala bannange Mukama nga ndaga kino kiri kimu ku kimu kino kiri bannange kyali kyewuunyisa. Omwami wange yali atambudde namu nga taliiwo natya n'okusula mu buliri nzeka. Nenkola ki neŋŋamba batabani bange abo ababiri ne bagamba leero tujja kusula ki tujja kusula fembi. Kati twakwata ebyo ebintu ne tubifulumya ebweru ne tubisabira ne tubyata naye byali bingi. Amasuuka, towels, biki obusaati bw'abaana nga kuliko nobuno buliko bino skeletons biki bannange nga bingi. Naye Mukama kwolwo yandaga buli kimu. Ne tubifulumya ne tubyokya. Nga tumala okubyokya tuba tuvayo bwe tutya abaana ne basanga omusota.
ne basanga omusota ne tugukwata ne tugukuba ne tugutta. Tumala okutta omusota tugenda okwebaka, twasaba ne tugenda ne twebaka. Tugenda okwebaka nenfuna ekirooto. Nfuna ekirooto nga nali ndi ku mulimu ne nali nsabye manager mpeko ka lift okudda ewaka. Kati ne mugamba naye kansoke ngende nkole ki nfune ku mazzi. Bwe nagenda okufuna amazzi ne nsangayo omuwala nasindika ekikopo kyange n'ateekayo ku dispenser. Ne muleka ne ngamba akafuna agende. Kati mba nteekawo nfuna ogwo ne wajjawo omulala naye nansindika n'ateekawo ekikopo kye. Ne mpulira obusungu mu mutima nenga ye kyenyo n'amazzi ne ntambula ne nfuluma ne ngenda. Kati ngenda okufuluma ebweru ne nsanga manager ng'akoze eki ng'agenze ne ngamba kantambulewo. Ati bwe natambula nzira side ze Nakasero, manyi nkolera mu kibuga, natambula nzira side ze Nakasero. Ngenda okwesanga waliwo awe Nakasero we tugula ebintu ku kkubo nga ndi mu ttano munda naye nga nekanga ndi mu ttano munda ng'ejjudde ekizikiza ne ngamba ye ate eri gye ndaga nga kizikiza kyere ne ngamba kankyuke nkole ki nzireyo. Ngenda okutuuka okuddayo nasanga abakazi banneetoolodde nga balinga nga 10 naye nga bakaawu. Naye Mukama nandaga nti baali bamalaaya ne baŋŋamba toyina gy'olaga nga beesimbye mu kkubo banneetoolodde eriyo nayo nakizikiza sirina gye nzira. Ne baŋŋamba toyina gy'olaga tuwe ssente. Ne mbagamba essente ngenda bawa ssente naye musooke mundeke nkole ki mpitewo. Ne bagamba ogenda tuwa ssente ne bagamba ye ngenda bawa ssente. Kati ne basooka ne bavaawo ne nyimirira waggulu ne nsumulula ensawo yange ne ngamba Mukama essente zino nziyiwamu omusaayi gwa Kristo. Ne nzijamu essente ne mugamba gwe omukulu ngenda kuwa 15,000 abalala bali bameka ne mbabala omu 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ne bagamba ngenda bawa omutwalo ogumu buli omu 10,000 naye kambongere n'omulala ngenda bawa emitwalo emeka 2. Ne bagamba naye lwaki temulokoka? Naga ate tudda wano tutandika tubuulira njiri. Tujja kutandika wano tubuulira njiri. Ne bagamba nedda mwandirokose. Kale mukitwale mpola mpola naye musabe nga kumpola mpola Mukama ajja kukola ki? Ajja balokola. Kati ne bakola ki? Ne bavaawo. Bo ne bavaawo ne bagenda. Kati ngenda okutunula bwe nti waliwo omwana yajja ng'omwana munyiivu najja n'ankwata ennyindo. Bwe yankwata ennyindo naye ng'ate ndaba alinga mutabani wange omuto. Ne mugamba Dariel leave my nose. You suffocate me nga mpulira sikyasobola kussa. Nga leave my nose. Naye nga mpulira sikyasobola kussa ng'omwana ndaga obusungu bungi akutta ennyindo nga mpulira omuka guggwamu ngenda kufa. Ne mukuba omukono bwe nti. Bwe mukuba omukono bwe nti nanta. Nenzira engulu ngenda okudda engulu mu butuufu nga mutabani wange mwennyini gwe neebase naye omukono guli ku nnyindo yange sisobola kussa. Nga nkubye akakokola bw'ati. Naye nazukuka Mukama n'aŋŋamba olumbiddwa. Nenzukka ne ntandika okusaba. Nensaba ne ngamba Mukama ebintu bye twayokyezza kati omulaba akomyewo. Ndaga nti ayagala kuntiisatiisa nensaba. Bwe namala okusaba nagenda okuzukka ku makya I felt so light. Ne ngamba Mukama kiki kino? Era jo nasindikira Uncle Sam message ne mugamba neetaaga okulaba. Nga mpulira ntidde. Jo natudde ku buli lwange nensaba naye nga nkankana naye Mukama yampadde ebyawandiikibwa nensoma. Banaye ne baza Mukama nti nasobodde okwebaka otulo. Nasabye ng'ekintu kimu ne mugamba Mukama I will sleep in peace for in you alone I will dwell in safety. Naye nebaza Katonda nti tuli bawanguzi naye baganda bange twegendereze ebintu bye tugula ku makubo. Sitaani ateze obutegotego buli wamu okuva ku ngatto okutuuka ku ngoye ze twambala okutuuka ku nviiri ze tusiba ng'osibiddwa olina ebintu mu nnyumba ebikusibye osaba essaala nga tezibotoka naye nga tomanyi lwaki. Nze ekyanyamba natuuka nga ndi mu live nga ndi ewaka naye nga sisobola kusaba nga mutuufu lwe ntula ku buliri bwange okusaba nsumagira naye nga simanyi kiki kinkutte. Natuuka nga ndi mu live kubanga wano ekyanyamba nga bwe nali nga nkola nga nsaba ku mulimu nga nsaba n'ewaka. Naye bwe nali nga mu live nga sisobola kusabirako ddala nga waliwo ebintu ebiri mu nnyumba ebikoze eki ebinkutte. Naye twebaza Katonda nti tuli bawanguzi. Owooluganda esobola okujulira mu ddakiika emu. Kale Mukama akuwa ekisa okikole. Mukama yeebazibwa abooluganda. Amanya gange nze Gladys Kamoga naye neebaza Mukama olunaku luno olwaleero.
Mukama ansobozesezza okujja ne taata wange. Ye taata wange muto nnyo eka wa myaka 82 gyokka. Era ne maama tubaye tujja naye maama yafunye ebbwe lya sukaali ku kigere, naye nzikiriza nti n'olujja tujja kujja naye. Ekyo ekirala nebaza Mukama ekyandetera ku kirowoozo ky'okuleeta taata ne maama. Nali nzize ne muwala waffe awaka gwe atuyambako n'alokoka. Ate nga ndudde ebbanga ddene nnyo nga nsaba Mukama alokole abazadde bange. Naye ke muleese manyi tagenda kusigala kyekimu. Abooluganda twebaza Mukama olw'obujulizi. Bulaga nti Mukama akola ate era mulamu muffe. Olw'obudde ngenda kusaba twaniriza omusumba waffe ajje atubulire ekigambo Mukama kyatadde ku mutima gwe olwaleero. Tukubereko Oluganda Senoga mu ngalo. Ne Mukama tumukubereko mu ngalo kwabadde mulungi. Abayimbi mwebale nnyo okutukulembera mu kusinza okulungi bwe kutyo. Bameka bakwatiddwako mu kusinza okwo okulungi bwe kutyo. Twebaza Katonda olw'ekyo era Mukama tumwebaza kubanga ye abadde mulungi ekiseera kyonna. Njagala oyongere onkola ekintu kimu kyokka oyaniriza kulina nnyo mugambi mulirwani bali nnyo okujja okusinza okoze bulungi tojjanga okwo weyongere mu maaso kuba kyokoze kirungi era ne Mukama akusanyukira ng'ali mu ggulu. Mukama yeebazibwe. Amiina nnyo. Kale ey'ensonga ey'obudde katusabe gye bayibuli yo ekubeere kumpi bannange mu gye bayibuli tetwazze ku lubimbi nga tulina nkumbi jayo bayibuli yo ogyeyo ne akatabo kokowandiikamu wamu ne peni gy'okozesa. Mukama tukwebaza amakya ag'olwaleero ng'otukuŋŋaanyiza wano mu maaso go mu mwezi guno Mukama ogwa Kislevu omwezi ogw'omwenda mu kusoma ku byawandiikibwa ebya bayibuli. Mukama tukwebaza nti otukuŋŋaanyizza okulya ekigambo kya Katonda era nga Mukama mu byonna byonna oteekateeka ekkanisa kubanga onootera okudda okunona abantu bo. Era Mukama nsaba buli kinoomu ampuliriza kaakano abali wano olwaleero n'abali ku mikutu abali ku radio n'abalala bonna bawulye ekigambo kya Katonda abeenenye balokoke ate abaalokoka bongere okwenywezebwa okunywezebwa mu Kristo Yesu. Mukama tukwebaza kubanga gwe lwazi lwaffe mu linnya erisinga amaanyi era Yesu Kristo Mukama waffe tugambe ffenna nti amiina amiina amiina. Amanya agange mpitibwa Ssebuguzi Godson nga nalokoka nange ndi mulokole. Mukama yeebazibwe. Oyinza okugamba nti manyiri abasumba nga tubalokokanga naye nga bagamba abasumba naye Mukama yatuyamba twalokoka. Nja kusaba obikula bayibuli yo mu kitabo ekyaba Abasessalonayika ekisooka essuula ey'okuna ennyiriri 13 okutuuka ku 18. Kati ng'okyabikkula njagala obajjukiza nti no Sande yaggwa twalina omutwe okwekenneenya n'okwetegereza ebigenda okubaawo mu nsi mu nnaku zino ez'oluvannyuma. Era nabagamba nti ebimu ku ebyo bye tulindidde kaakano kwe kutwalibwa kw'ekkanisa oba okwakkulibwa. Ne mbagamba bwe binaavaako ebyo wajja kubeerawo ebiseera eby'okubonyaabonyezebwa eby'okumala emyaka 7. Era bijja kuggwa ebyo nga tugeze mu lutalo olwa Amagedoni. Ab'ensi eno bajja kuba bali mu kibuga Yerusaalemi
naye nga kiki banoonya kuwakanya Katonda yatonda eggulu n'ensi. Bwe kinaggwa ekyo wajja kubeerawo emyaka 1000 mu luzungu kye bayita Millennial Kingdom. Naye emyaka egyo 1000 Yesu Kristo ajja kuba nga yafuga, era nga ekitebe ky'obukulembeze bwa Yesu kiri mu kibuga Yerusaalemi. Era zino entalo ze tulaba ennaku zino olwaleero ne Yerusaalemi oba Isirayiri si za mubiri bubiri naye entalo za mwoyo. Yesu alimala okufuga emyaka egyo 1000, naawe nange tujja kubeerayo. Wajja kubeerawo okusala omusango naddala eri abatakkiriza Kristo oba the white throne judgment. Naye bo abaalokoka tebajja kusalirwa musango, naye bajja kuba nga baweebwa ebibagwanidde kubanga baweereza Mukama nga bakyali balamu ne ku nsi kuno kwe baali. Bwe kinaggwa ekyo ng'omusango gumalire okuggwa, olwo abantu bayawulemu ebitundu bibiri. Abakkiriza Kristo Yesu ng'omulokozi waabwe bagende mu bulamu obutaggwaawo obw'olubeerera, eternal destiny ne Katonda. Naye abatakkiriza Yesu Kristo bagenda kasukibwa mu nnyanja ey'omuliro ejja okujjanga buli lunaku obutakoma. Mukama yeebazibwe. Nabasuubiza ku Sunday yaggwa nti nno newankubadde nabiyitamu bwangu nnyo, nja kukomawo olwaleero twekennenye ensonga eno ddala esookera ddala okutwalibwa okw'ekkanisa we tugenda okubeera. Bwe bawandiika notes zo gwe mutwe gwaffe ogwa leero, okutwalibwa kw'ekkanisa mu kitiibwa. Mukama yeebazibwe. Tujja kutwalibwa tuve mu nsi eno ejjudde obubi n'obubbi n'obukumpanya, okuyiwa omusaayi n'ebirala ebigenda bwe bityo. Ekkanisa eneetera okutwalibwa mu ggulu. Njagala tubikkule Bayibuli tusomye Abasalonaika essuula ey'okuna, Abasalonaika ekisooka essuula ey'okuna ennyiriri 13 okutuuka ku 18. Bayibuli egamba bw'eti. Naye Pawulo no yawandiika, Pawulo yagamba wano, n'agamba naye tetwagala mmwe obutategeera abooluganda eyabo abeebaka mulemenga okunakuwala era ng'abalala abatalina ssuubi. 14. Kubanga bwe tukkiriza nga Yesu yafa n'azuukira, era Katonda alireeta bw'atyo abeebaka kuba Yesu wamu naye. 15. Kubanga ekyo kye tubabuulira mu kigambo kya Mukama waffe, nga ffe abalamu abasigalawo okutuusa okujja kwa Mukama waffe Yesu tetulisooka abeebaka. Kubanga Mukama waffe ye yennyini alikka okuva mu ggulu n'okwogera waggulu n'eddoboozi lya malayika omukulu n'ekkondeere lya Katonda, n'abo abaafiira mu Kristo be balisooka okuzuukira. Gamba nti amiina. N'abo abaafiira mu Kristo be balisooka okukola ki? Okuzuukira. Twakoze ekifaananyi ekyo ku lutimbaganaawo ku TV yaffe, ng'akabonero akalaga tugenda kubeera bwetu nga tubimbijja mu bbanga tugenda waggulu. Naye abaafa mu Kristo be bajja okusooka okukola ki? Okuzuukira. Kati kankuzemu amanya oluganda, bw'obanga wafiira omwagalwa wo, omuntu wo, mukwano gwo, eno Sunday bwede twali ku lwokusatu nali Kabaale nga tuziika omu ku booluganda maama nazaala wa Pawulo, mukwano gaffe wano wa GFM. Naye yali mulokole. Era oyo ye bwesenga Yesu akoma olunaku olwaleero yalisooka okukola ki? Okuzuukira. Ne mukyala wa Kato mukwano gwaffe ne yatufaako, bali mu Amerika, naye Mukama ajja muwa ekisa. Naye abo bajja kuzuukira, be bajja okutusooka. Bayibuli egamba bw'eti, kino nkyagala nnyo. 17. Naffe abalamu abasigalawo ne tulyoka tutwalibwa wamu n'abo mu bire okusinkana Mukama waffe mu bbanga. Mukama waffe yeebazibwe. Okusinkana Mukama waffe Yesu si ku nsi wano naye mu bbanga. Era njagala okuba nti nno maliriza mangu, twafunyeyo akatambi kenjala mulabe nga bwe kigenda okubeera. Twebaza Mukama abakola firimu bakazanya nakakola bulungi nnyo, era amaaso gajja kubeera ku lutimbe. Mukama yeebazibwe. Era ebiseera ebyo bijja kubeera byanjawulo nnyo
naye ate kubatakkiriza bijja kubeera bizibu nnyo nnyo. Bayibuli egambye bw'eti 18, kale musanyusengana mwekka na mwekka n'ebigambo bino. Lwaki? Kubanga ebigambo bino bya ssuubi. Mukama yeebazibwe. Ebigambo bya ssuubi, wadde ng'ensi nzibu nnyo, tulina essuubi nti Yesu Kristo akomawo mangu ddala awatali kumala budde bwonna. Era ggwe nange kitugwanidde okweteekateeka buli lunaku. Osanga n'akomawo nga saavisi n'abakuggwa, osanga n'akomawo nga tunabaggolokoka olwaleero, osanga n'akomawo olunaku olw'enkya, osanga wiiki eddako, osanga omwezi guli oguddako, naye nga essaawa yonna Yesu akomawo ddala. Era ffe ng'ekkanisa ya GFM tulina omugugu ku mitima gyaffe okubateekateeka, okubajjukizanga nti Yesu anaatera okudda. Era n'ekkanisa okutwalibwa nayo kinaatera okubeerawo. Njagala twawula ensonga eno nti okutwalibwa kw'ekkanisa kujja kuba kwa njawulo ku kukomawo kwa Yesu omulundi ogwokubiri. Byawukana bitya? Byawukana bwe biti. Okwakkulibwa kw'ekkanisa oba rapture, Abakristo oba abakkiriza mu Yesu bajja kusinkana Yesu mu bbanga. Era Yesu bw'alijja alikoma mu bbanga waggulu eyo, tagenda kuka wansi kuno ku nsi. Naye omulundi ogwokubiri guli bwe tugamba nga entalo zimaze okubeerawo ezo Magidoni, ajja kukomawo alinye ku lusozi Zeyituuni. Twasoma ku lunaku olwa Sande mu Zakariya 14:4 lwagamba bwe luti, era aliyimirira n'ebigere bye ku lunaku luli ku lusozi lwa Zeyituuni olwolekedde Yerusaalemi obuvenjuba, n'olusozi lwa Zeyituuni lulyatika wakati waalwo obuvanjuba n'obugwanjuba. Era walibaawo ekiwonvu ekinene ennyo, ekitundu ekimu eky'olusozi kirijjulukuka okugenda obukiikakkono, n'ebitundu byalwo ekimu okugenda obukiikaddyo. Kino bana tuzzibwamu amaanyi kubanga Yesu gwe wakkiriza alina amaanyi. Bw'alinnya ku nsozi zaabika. Mukama yeebazibwe. Osanga obulamu bw'olinamu kaakano bw'oyitamu nga olina ebizibu bikutawaanya, naye gamba Yesu ake ku lusozi lwo, olusozi olw'obwavu, olw'obulwadde, ensozi zonna zonna z'okubonaabona n'okweraliikirira. Gamba Yesu ake bw'anakka wansi, olusozi olwo lujja kwabikamu ebitundu bibiri. Lwaki? Yesu alina amaanyi. Ye Mukama gwe twakkiriza, ye mulokozi waffe, lwe lwazi lwe tuyina, gwe twesiga ye Mukama Katonda wa Isirayiri. Ate buli kimu akisobola, ateri kimulema. Oli mulwadde, oli mu bweraliikirivu, embeera eremye esajjuse, Mukama Katonda akyasobola era ajja kukutaasa. Kale booluganda, nga twogera ku nsonga eno okwakkulibwa kw'ekkanisa oba okutwalibwa, naye tulimu ebibuuzo ebiwerako biringa bibuuzo nga 5. Ekisooka, okutwalibwa kw'ekkanisa oba kwakkulibwa kutegeeza ki? Kitegeeza nti Yesu Kristo mu maanyi amangi alikomawo naye n'asigala mu bbanga, n'alyoka kuganya abantu be bonna abakkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi waabwe, abalamu n'abafu. Era ensi ejja kwewuunya ku lunaku olwo, kubanga kujja kuba lwa njawulo nnyo. Akafaananyi ako bakalabye, engoye z'oliba oyamba zijja kuleka abantu, ojja kuba tozeetaaga. Ezo engatto batugambye ezimu zirinawo obulabe na biki ebyo, bijja kusigala wano. Tulyoka tukisome mu mibiri emipya, emibiri egitalwala, emibiri egitabeera mu kibi, naye emibiri emituukirivu Mukama gy'agenda okutuwa nga tukyusiddwa mu kaseera akatono ennyo eddala. Bayibuli egambye mu Basessalonayika essuula ey'okuna 16:17 nti kubanga Mukama waffe yennyini tajja kutuma muntu mulala, naye ye mwennyini Yesu. Tajja kuweereza malayika, naye ye Yesu yennyini. Bayibuli egambye alikka okuva mu ggulu n'okwongerera waggulu n'eddoboozi lya malayika omukulu n'ekkondeere erya Katonda. Bannange, omwami Museveni bw'aba atambula, obukondeere bubeera bungi. Temubuulya bannange?
oba n'abakulu abatufuga ennaku zino piipi ne muva ku kkubo ne mwewera abantu muli bwe mutyo temuweramu nsa. Naye omukulu n'akola ki? N'ayitawo. Naye Yesu lw'alidda ekkondeere teri agenda gamba teyaliwulira. Era Yesu bw'alidda buli muntu yenna agenda kukimanya, akkiriza n'atakkiriza, omubbi n'omulungi bagenda kawulira nga ekkondeere livuga. Bayibuli n'egamba nti nno n'abo abafiira mu Kristo be balisooka okuzuukira. Naffe abaliba abakyali abalamu, naffe tuleke tutwalibwe tusinkane abalala bonna mubiire waggulu mu bbanga. Bayibuli bwetyo bwegambye. Kuno kwe kutwalibwa kw'ekkanisa mu nsi entukuvu. Era gwe nange kiggwanidde okubeerawo. Ogwanidde ogenda mu ggulu, togenda mu geyeena. Bano kino kankibagambe, buli agenda mu geyeena kuba kusalawo kwe. Kiki eŋŋamba? Bagana okukkiriza Kristo, ne bajeemera ekigambo kya Katonda, ne babeera n'agayisa agabi, tebasonyiwa, babbi, bassi, bayiwa omusaayi, banyooma. Kati ebyo byonna byoba obisazeewo ng'ogenda mu geyeena. Naye oluganda gwa mpuliriza olwaleero, togenda mu geyeena. Kkiriza Kristo ng'omulokozi wo, olyoke otwegatteko tusangane Yesu Kristo mu bbanga waggulu eyo. Ekkanisa okutwalibwa ke kabonero akalaga okwagala kwa Katonda, ate n'okutuwonya obusungu obugenda okujja okubeera ku mawanga gonna agajeemera Katonda. Mukama senga tatuggyaawo kaakano. Aba TV Ambrose, this one is off. Senga Mukama tajja kututwala, tujja kubonaabona n'abantu abalala batakkiriza Kristo ng'omulokozi. Okutugjawo mu nsi muno, Mukama atuwonya busungu bwe bugenda okujja. Atuwonya okubonerezebwa n'okubonyaabonyezebwa okw'emyaka 7. Gwe kiggwanidde okuwona obusungu bwa Katonda n'ova mu bujeemu bwo n'okkiriza Kristo ng'omulokozi wo. Era Mukama kyatugamba olunaku olwaleero. Njagala okusoma ennyiriri endala zino nga ziva mu Bassalonike ekisooka essuula esookera ddala olunyiriri lw'10. Lugamba bwe luti, lugamba okulindiriranga omwana we okuva mu ggulu gwe yazuukiza mu bafu. Yesu atulokola mu busungu obugenda okujja. Okwakulibwa kw'ekkanisa, Mukama atuwonya busungu bwe bugenda okujja. Era gwe nange kitugwanidde okweteekateeka nga buli lunaku oleke kubeera ku nsi kuno Yesu anaaba anonya ekkanisa ye mu butuukirivu ne mu kwenenya n'okutambulira mu buwombeefu obutawedde. Ekitabo kya Tito, wandika wansi, Tito essuula ey'okubiri olunyiriri lwa 13 lugamba bwe luti, Tito 2:13, nga tulindirira essuubi ery'omukisa n'okulabika kw'ekitiibwa kya Katonda omukulu era omulokozi waffe Yesu Kristo. Yesu Kristo ly'essuubi lyaffe, ye mununuzi waffe, ye yatulokola. Tayagala obeere mu busungu obugenda okujja kwaba abajeemu, ayagala obuveemu otwalibwe mu bbanga. Era ffe tukkiriza nti okusinziira ku byawandiikibwa nti abatukuvu ba Yesu tebaliisalirwa musango, naye bagenda okuweebwa ebibagwanidde. Bw'obanga walokoka ng'obadde mugayaavu, tosoma Bayibuli, tojja ku kkanisa, towaayo kiweebwayo, oli mugayaavu okerewanga, ojja kufuna ebikugwanidde n'obugayaavu bwo. Naye bw'obeera nga obadde wewaddeyo eri Katonda nga byonna byonna ebikola bulungi, lwaki Mukama najja kuwa mikisa mingi? Ye mwesigwa nga bwe yasuubiza. Era abooluganda, nga tukyalina akabanga okuweereza Katonda, okujja okusinza, tweweeyo n'essekwewaayo yenna yenna. Lwaki? Omwo mwe muliva Yesu by'alituwa. Abassalonike 5:9 egamba bweti, kubanga ffe Katonda tetuterekerawo obusungu, wabula okuweebwa obulokozi ku bwa Mukama waffe Yesu Kristo. Yesu tetuteekera busungu bwe,
si yali enteekateeka ya Mukama, naye obusungu obwo bwabo abatakkiriza, abajeemu, abatasinza Katonda, era ne babeera nga bo bamalala mangi nnyo. Obusungu obwo si bwaffe, naye kitugwanira okujjukira nti Mukama ayagala tuteeketeeke bulungi ddala. Kani olw'ekyo abooluganda, Mukama ajja okunona ekkanisa ye okugijja mu busungu n'okusalibwa omusango okugenda okujja. Ekibuuzo ekyokubiri kye kino: okwakkulibwa kw'ekkanisa kulibeerawo nga ebiseera eby'okubonyaabonyezebwa bitandika mu masekkati gaabyo oba nga kuwedde? Nze nzikiriza era nga nakyeraga mu byawandiikibwa nti okwakulibwa kw'ekkanisa kujja kubeerawo nga okubonyaabonyezebwa tekunnaba kutandika oba nga kwakatandika, naye si makkati wadde nga kuli nga kuweddeyo eri nga emyaka 7 giweddeyo. Lwaki? Kuba Mukama atugambye teyatuteekerateekera kukola ki? Busungu na kubonyaabonyezebwa. Mukama yakutaasa, era singa Mukama teyatulokola twandibadde tuli mu kubonyaabonyezebwa, tuli mu mwenge ssaawa 2 ez'okumakya ku Sande otamidde oba tewasuze na waka. Kati essaawa enjogerera kaakano eri abantu nga tamanyi na gye yasuze, nga yeewuunya ajjukira yagenda n'akola, ne kati waali tajjukira nawo. Ebyo byonna bibonoobono. Naye Mukama gwe nange yatwagala. Mukama mukubire mu ngalo. Mukama yakwagala. Lwaki ngamba nti Mukama atajja kukkiriza kkanisa y'okubonaabona? Mukama yagamba, oba ebyawandiikibwa bigamba, olubeerero 7 byogera ku musajja Nuwa. Mujjukira musajja Nuwa? Nuwa yali musajja atya Katonda, era Nuwa Bayibuli emugamba nti yali muyigiriza ow'obutuukirivu. Era Nuwa Mukama yamuwa obuweereza okulabula abantu byali abeeramu ebiseera ebyo, n'abagamba abantu wagenda kubeerawo amataba, era n'agamba Nuwa azimbe eryato. Bannange, mukimanyi nti Nuwa yatwala emyaka 10 okuzimba eryato eryo, naye nga mu kuzimba eryato mwalimu enjiri n'obubaka. Bannange, mwenenye amataba ganaatera okutuuka. Kimukama kyeri anoonya okuwonya abantu baleke okusasika, baleke okusinkana obusungu bwa Katonda. Naye Katonda olw'ekisa kingi n'awonya famire ya Nuwa. Bo tebazikirira mu mataba gali. Lwaki? Mukama ayagala abantu be. Era mu ngeri yemu ne kaakano Mukama kyagamba, mwenenye muyingire mu lyato. Ani lyato? Yesu Kristo. Bw'otayingira mu lyato ogenda kuzikirira. Muliro, mataba. Naye mu Yesu tulinga olusozi Sayuuni olutajjula kwagamba nti amiina. Tusome mu Petero ekyokubiri essula 2 ennyiriri 5 paka ku 6. Petero awandiika ku musajja ono Nuwa, era byewandiika byali bikulu nnyo gwe gy'oli nange gye ndi. Bayibuli egamba bwe tusolola essula ennyiriri 5, era n'atasonyiwa nsi ey'edda, naye n'anoonya Nuwa omubuulizi obutuukirivu ne banne 7 bokka bwe yaleeta amataba ku nsi, eyabatatya Katonda. Yasirisa ebibuga Sodomu ne Gomora n'abisalira omusango, nga bikkiriza n'okubifuula ebyokulabirako eri abatatya Katonda. Sodomu ne Gomora byasasika ng'ekyokulabirako bannange, nti gwe bw'olaba oli Mukama kyakola toddamu kukola nsobi y'emu. Tuli mu biseera nga Mukama atulaga nti enkomerero y'ensi etuuse, naye weewuunya nti abantu ebintu bye bakola kaakano tebali mu kutya Katonda. Tubadde mu lockdown ennaku zino zonna, naye kaakati amabaala gakubyeko, omwenge bawuuta nga mazzi, bamalaaya bazee ku nguudo,
amasaba bakola ssaawa yonna misana na kiro, okusamira n'ebirala biringa ebyo bigenda mu maaso. Abantu tebatya Katonda n'akatono wadde n'akatono, bayitamu buyisi bwe bati nga ebiseera ebya Nuuwa bwe byali. Abooluganda, tukkirize Kristo ng'omulokozi waffe, tuleke genda mu muliro ogugenda okujja n'okumanya amaizi okugenda okuli mu maaso eyo. Kati Nuuwa atulaga nti nno mu ye mwalimu ekyokuyiga nti nno bwe tuba twenenyezza Mukama jatusaasira. Abayingira mu lyato tebaasasika, naye abataaliyingira bonna babbira mu mazzi ne bafa. N'ebyabwe byonna n'esente zonna ze bali balina n'ebyobugagga teri kyasigalawo. Bayibuli egamba teri kaasigalawo konna. Bannange, era ensi gye tulimu kaakati, wadde nga abantu bazimbye agazimba aganene ne mu covid ebizimbe biwanvu bikoma eri, byonna nga babiraba bijja kuzikirira byonna ku ttaka. Naye abatuukirivu abatya Katonda tebajja kuzikirira. Gamba nti amiina. Ekyokulirako ekisooka, omusajja Nuuwa. Naye waliwo omusajja omulala, Luuti, oba mu luzungu tuyita Looti. Luuti yalabulwa Mukama ave mu kibuga. Luuti n'agondera Katonda mu buwulizi obungi. Era nga Mukama bwe yalabula Nuuwa ebiseera bya Nuuwa, yalabula ne Luuti. Era naffe Mukama atulabula kaakano. Buli alina amatu akole ki? Mpulukutu za musota zigenda na miggo. Luuti tumusanga mu kitabo ky'Olubereberye essula 19 ennyiriri 23 okutuuka ku 26. Bayibuli egamba bweti: Luuti we yatuukira mu Zowaali, enjuba yali nga evuddeyo. Mukama n'alyoka atonnyesa ku Sodomu ne Ggomola omuliro n'obuganga nga biva mu ggulu. 25. Mukama n'alyoka azikiriza ebibuga byombi n'olusenyi lwonna n'abantu bonna ababirimu n'ebirema byonna n'ebimera byonna ebyali ku ttaka. Njagala obuuza kuliraanye, Mukama kyamutwalira bbanga ky'okukola ebintu bino byonna, okuzikiriza ebibuga bino byombi ebibiri? Byali bbanga ki? Mpaawe kaagwa. Bino ebintu begamba tuno binene nnyo by'amaanyi biki namuzisa, tebiriimu ku maanyi ga Katonda. Mukama yabizikiriza ebibuga byonna. Lwaki Mukama abitulaga? Kyakulabirako. Naye ye Luuti n'awulira Katonda. Bayibuli egamba 26, Luuti yali akulembeddemu, naye mukazi we eyali amugoberera n'atunula emabega n'afuuka empagi ey'omunnyo. Lwaki? Omukyala we teyakkiriza n'afuuka empagi kubanga ye yali mujeemu. Amateeka gaali gabagamba totunula mabega, genda paka odduke bufuba mu kibuga. Ye Luuti n'adduka nga Mukama yali amugambye, naye omukyala we n'awaganyala obujeemu. Abooluganda, Bayibuli si bwegamba nti nno omukyala aligenda mu ggulu, omwami n'akola ki? N'asigala. Oba omwami aligenda mu ggulu, omukyala n'akola ki? Oba abatabani baligenda mu ggulu, taata n'akola ki? N'asigala. Bibimu bikaakano bye tuddamu kaakano. Era Mukama alusaasire kubanga ebyokulabirako binnyo mu Bayibuli. Kino kitugwanidde okwenenya ebibi byaffe, nzikiriza Yesu Kristo ng'omulokozi waffe. Olwaleero Mukama alabula ensi eno, era Mukama gwakulaba nanga ndabula twenenye tudde eri Katonda. Era y'enjiri eno ey'okwenenya Mukama gy'atugamba olunaku olwaleero. Owooluganda Yokaana Omubatiza bwe yatandika okubuulira enjiri mu Makko essula esooka 4:5 yagamba nti Yokaana Omubatiza yajja mu ddungu n'abuulira okubatizibwa okw'okwenenya olw'okuggyibwako ebibi, n'ensi yonna ey'Obuyudaaya n'Abeerusaalemi bonna ne bavaayo ne bajja gy'ali
n'ababatiza mu mugga Yoludaani nga baatula ebibi byabwe. Abooluganda, tuli mu kiseera nga kyakwenenya ebibi byaffe. Twatule twenenye ebibi byaffe, twewoye eri Katonda, tugambe Mukama tusaasire, twenenya ebibi byaffe otuwonye Mukama omuli ogugenda okujja mu maaso eyo. Ekiseera ekyo kye kino bannange, nga okwakirwa kkanisa kutuuse, okutwalibwa kw'ekkanisa kutuuse, tewajja kuba kaaganya kakwenenya. Nzijukira Uganda yagamba nti omanyi nze ndi mugezigezi nnyo, era singa Yesu akomawo olwaleero nja kwenenya nga tanaba kutuuka. Wiiki eyaddako Mukama n'amugezesa avuga emmotoka n'atomera, nadda mu lusirika, lost consciousness. I don't know what it's called in Luganda. Kakati ali mu koma, tamanyi bigenda mu maaso okumala ennaku ezi 3. Ntugenda omulaba olunaku olwokuna mu ddwaliro, ntumubuuza waayi, bali bamuyita Bosco. Bosco, watuuse otya wano? Bosco nga tayinza kuwambalirira watuukidde awo. Yagamba accident yali mu bwangu obw'ekitalo. Okujja kwa Yesu, Bayibuli egamba kujja kubanga kutemya n'okuzibula. Tugenda kirabanula ekikatono nnyo njala nakumaliriza Bayibuli byembuli olwaleero. Bannange, Mukama asaba twenenye. Kanziremu ekibuuzo ekiro ekiddako ekyokusatu. Ani alitwalibwa? Ani agenda okutwalibwa? Oyo yekka eyakkiriza Kristo Yesu ng'omulokozi we. Oyo yekka eyatula ebibi bye. Oyo yekka atambulira mu kwenenya. Oyo yekka asoma Bayibuli. Oyo yekka atya Mukama Katonda waffe. Omwonoonyi, omujeemu, omubbi, omulogo, omugwagwa tebagenda kulinnya mu bwakabaka bwa Katonda. Era agenda okutwalibwa ye yekka oyo eyakkiriza Kristo ng'omulokozi we. Kiggwanidde ggwe nange olwaleero okwenenya ebibi byaffe. Era bwe naaba mpita abagenda okulokoka, tosigalayo. Lwaki? Ojja kusigala wano ku nsi. Lwaki? Ni lwaki oba osigala nga Mukama akuwadde ebbeetu okusalawo? Mukama alusaasire. Ekibuuzo ekyokuna kyabadde nti naye Bayibuli erina ekyokulabirako mu nsonga eno ey'okwakkulibwa kw'ekkanisa. Kyokuddamu kiri nti ddala Bayibuli eyina ebyokulabirako. Era njala okubibawa kaakano. Ekisooka ye musajja Enoka mu ndagaano enkadde. Kale bane weewuunye, tuli mu ndagaano mpya. Naye Mukama tulaga ekyokulabirako mu ndagaano enkadde, gw'ogamba nti nonkadde naye ng'ate ekyakolera ddala. Enoka tumusanga mu kitabo ky'Olubereberye essula 5. Wandika wansi. Olubereberye essula 5 ennyiriri 21 okutuuka ku 24. Lugamba bwe luti: Enoka bwe yaweza emyaka 65 n'azaala Museseera. Enoka bwe yamala okuzaala Museseera n'awangaala emyaka emirala 3. Bano abasajja bali bawangaala. Nekyo kye nabagamba kuli nti nno bwe tuba tugenze mu bwakabaka bwa Katonda tujja kuba tuwangaala emyaka egisukkuluma ku gino. Bayibuli egamba bweti yawangaala emyaka emeka? Emyaka emeka? Muddemu emyaka emeka? 3. Naye Bayibuli egamba bweti, kino nkyagala nnyo. Bayibuli egamba bweti, egambye nti nno ng'atambulira wamu ne Katonda emyaka 3, ng'atambulira wamu nani? Ng'ayagala Mukama, mwetoowaze, musabi, mwegayirizi, muweereza. Enoka Mukama ayagala batuukirivu. Bayibuli neegamba Bayibuli eraba ne Mukama atusaasire ng'atambulira ne Katonda. Bayibuli egamba yazaala n'abaana abalala ab'obulezi ab'obuwala. Enoka yawangaala emyaka 365. 24 egamba bwe luti: Enoka n'atambula wamu ne Katonda, so n'atabeerawo kubanga Katonda yamutwala. Yakola ki? Yabuuka bubuusi.
ekyokulabirako ekyamaanyi nga ekkanisa bwegenda okwakkulibwa oba okutwalibwa. Eno ndagaano nkadde naye Mukama atulaga ebyokulabirako. Enoka tumusanga mu Beebulaniya era essula 11 olunyiro lwokutaano. Essula 11 olunyiro lwokutaano lugamba bwe luti, olw'okukkiriza Enoka yatwalibwa nga tayise mu kufa, n'atalabika kubanga Katonda yamutwala. Kubanga bwe yali nga tannamutwala, Katonda yategeezanga bwe yamusiima. Mukama asiima abakkiriza. Gamba Mukama nange yansiima. Mugamba Mukama nange yanjagala. Olw'okwagala okwo Mukama agenda kunona. Gamba nti amiina. Enoka yatwalibwa. Kyekirala ekyokulabirako tetulina budde. Musajja Eriya bassekabaka ekyokubiri essula 2 ennyiriri 2 paka ku lwokusatu. Eriya ekyokulabirako ekirala yoyo omusajja. Bayibuli egamba bweti bassekabaka ekyokubiri essula 2 ennyiriri 2 n'olwokusatu. Awo Eriya n'agamba Erisa nti, beera wano nkwegayiridde, kubanga Mukama antumye e Beseri. Erisa n'ayogera nti, nga Mukama bw'ali omulamu, naawe nga bw'oli omulamu, sijja kuleka. Awo ne bagenda bombi e Beseri. Awo abaana b'abannabbi abaali e Beseri ne bajja eri Erisa ne bamubuuza nti, omanyi nga olwaleero Mukama ajja kujjako mukama wo amutwale? N'addamu nti, weewaawo manyi, mwe musirike. Naye 11 egamba bweti, olunyiriro 11 ssula y'emu. Awo olwatuuka nga bakyatambula nga balojja, laba ne walabika eggaali ery'omuliro n'embalaasi ez'omuliro ne zibaawula bombi. Eriya n'atwalibwa mu ggulu embuyaga ez'akazimu, Bayibuli bwetyo bwegamba. N'atwalibwa mu bbanga. N'ekkanisa bagenda okutwalibwa mu maanyi ag'enjawulo. Era nze nzikiriza nti no Omwoyo Omutukuvu ali mu ggwe ye yingini ey'amaanyi gy'okuyimusa ekujje ku nsi kuno, ekuyise mu bire mu bizimbe byonna gy'onoobeera oba mu mmotoka gy'onoobeeramu paka waggulu. Naye esaasira abanaabeerawo ebiseera ebyo nga gwe driver w'emmotoka limu abantu 6 ba 7 ba 10 naye nga walokoka, ogibuukemu eryoka etomere. Eggaali z'omukka zijja kwetomeregana nga payiroti mukkiriza mu Kristo Yesu. Kati awo tobaala abanabeera mu nnyonyi bali mu bbanga omulokole ng'ayimuka olyoka olaba obuzibu. Naye twebaze Katonda eyatulokola n'atufuula abaana be, kubanga agenda kukomawo atutwale atugye mu nsi enejjudde obubi, ensi eno enzibu ennyo, omuli abalogo n'ababbi n'abassi n'abalimba n'abo n'abakola ebyawongu. Naye Yesu Kristo agenda kutukomawo atunone bulungi nnyo. Obudde butugeeze ka Oluganda, kaŋŋambe tuzanye akantu ako katono nnyo ka video clip. Bannanga ali ku byuma tuyambe okatuwe. Mulaba screen we ziri? Bw'oba olaba wanika omukono gwe nabe, bw'oba olaba wanika omukono gwo, ffenna tulaba. Kale soboka katuwa akantu ako kajja kubeera keefaananyirizaako bwe katyo mu kujja kwa Yesu ku lunaku olw'okwakulibwa kw'ekkanisa. Genda maaso. Haleluya. Jja kuba lunaku lwa kitiibwa olwo, era mmanyi nti Mukama ajja kuba wamu naffe nga anaatera okudda. Haleluya. Bwe tunaba kulokoka ngenda kukuwa omukisa nga mmaze akatambi kano okkirize Kristo ng'omulokozi wo wonna wonna w'oli. Genda maaso. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu anaatera okudda
okwakkulibwa kw'ekkanisa kunaatera okutuuka. Kino okweteekateeka emitima gyaffe bannange bassebyuma gye muli balengamba tunaakalaba. Sebyuma. Mulokole weetegeke. Yesu anaatera okukunona. Yoza engoye zo zonna ez'omwoyo. Tweteeketeeke. Oba tolokokanga ngenda kuwa omukisa olokoke olunaku olwaleero. Tewala kuleka. Tukutendereza ye Yesu oli mwana gwa ndiga omusaayi gunaziza nebaza mulozi Yesu tukutendereza ye Yesu oli mwana gwa ndiga omusaayi gunaziza nebaza Yesu omulozi Yesu tukutendereza ye Yesu oli mwana gwa ndiga omusaayi gunaziza nebaza Because the Bible is very clear. At the rapture, again, man, we get sucked up off this earth. We meet the Lord in the clouds, and all this baloney fades away. But right after the rapture, shortly thereafter, I don't know the exact date of the hour, but man, shortly after that, bang! God's wrath is going to be poured out on this planet for 7 years nonstop. You don't want to be here. And so if you're not saved, you need to get saved right now. This is not a game. It might look something like this. We'll close in prayer after this.
abooluganda ekyo kyakulabirako bwe kiri ku lunaku olwo nga Mukama akwakudde ekkanisa ye nga ensi oleguddemu obutabanguko n'okutandika emyaka 7 egy'okubonyaabonyezebwa. Njagala okukubuuza, eriyo omukufa olunaku olwali ng'ogamba nti nnoze olwaleero njagala kukkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi wange, saala kubeera abamu ku kitundu ku bino ebigenda okubeerawo, naye mbeere mu bulamu obutaggwaawo. Yimusa omukono gwo tukusabire. Ng'oyagala kulokoka kufuna Yesu Kristo ng'omulokozi wo, yimusa omukono gwo waggulu. Abaana mbalaba bali emabega. Eriyo omuntu mulala yenna? Asha munyambeko. Eriyo omuntu mulala yenna ayagala okulokoka? Kale ddamu essaala eno wenna wooli, gamba nti ayi Yesu, olunaku olwaleero nsazeewo okukkiriza okubeera omulokozi wange. Ntegedde amazima ky'onootera okudda, ebiseera by'enkomerero bituuse, era n'ekkanisa oyala kugitwala. Mukama nange tondeka amabega, kubanga nkukkiriza okubeera omulokozi wange. Naazaako ebibi byange Yesu, era wandika amanya gange mu kitabo eky'obulamu, era ompa amaanyi nkuweereze Yesu ennaku ezisigaddeyo, mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe, amiina. Kati bw'obanga osaba essaala eyo, njagala oyimuke ku magulu go, abakebezi basobole okukulaba. Bw'obanga osaba essaala eyo, eri abaana badde mabega eyo, oba n'omuntu omukulu yenna, baliwo basaba essaala yaffe abalokose. Ashas, mbadde mubalabye. Jennifer, check it out. Njagala abakebezi babeere kumpi naawe awo, bakuwemu ebigambo 1, 2, 3. Martin, sebo jangu. Abooluganda, omusumba waffe tuwongere engalo, tumukubire engalo ez'amaanyi olw'obubaka bw'atuwadde okuva ku ntobo y'omutima gwe Katonda bwe yatuteeketeekedde. Era ngenda kusaba ne kwaya ekomewo, tugenda okuyingira mu kiseera eky'ebiweebwayo, era tugenda kubanga tuyita mu bwangu olw'ebiseera ebirabika nti bigenze. Nga abakebezi bwe beeteekateeka olw'ebiweebwayo, ngenda kusooka mbayitire mu birango. Twagala okwebaza bamemba ffenna aba GFM olw'okuwaayo kwaffe, era ne tusaba tugende mu maaso n'okuwaayo okwo, ate n'okuyimirira n'abooluganda abafuna obuzibu obutali bumu mu kiseera kino kye tulimu. Nyongera okubajjukiza nti mu ttuntu ly'olwaleero abavubuka mwenna abali ku myaka 12 n'okweyongerayo, wategekeddwawo olukuŋŋaana lwammwe ng'abavubuka, era nga mu lukuŋŋaana olwo n'ekyemisana kigenda kuba nga kibaweebwa. Tugenda kubeera n'emizannyo, tugenda kuba n'abooluganda bagenda okwogerako mu bulamu bwaffe, era nga tugenda kuba tutandika ku ssaawa 7 zennyini mu kifo kyaffe kino. Nyongera okubajjukiza nti ekyoto kyaffe ekikumiddwa mu kitundu kino, mu kifo kino, kikyaliwo ku Lwokusatu okuviira ddala ku ssaawa 12 okutuuka ku ssaawa 1:40, era nga bw'obanga ogenze ku mukutu gwaffe kuno baweereza omukutu gwe tuyitamu okwegatta ku kyoto ekyo bwe tuba tetuzze mu buliwo wano. Abooluganda mbagaliza wiiki ennungi,
era olw'obuteerabira waliwo owooluganda eyatugabudde ennyaanya, so njagala okubasaba nti bamaze dda okuteekateeka, so bw'oba ogenda ojja kuyitirako mabegaawo, naawe obeere omu ku baweereddwa omukisa. So nsaba tumukubireko mu ngalo. Kati ngenda kusaba abakebezi mugende maaso nga mufuna ebiweebwayo ebyo. Okay. Katusabe nga tuwaayo ebiweebwayo bino. Katonda Kitaffe Ayinza Byonna, tukwebaza olw'ebyo abaana bo bye baleese olw'okusiima engeri gy'ogabiriddemu mu bulamu bwabwe. Ayi Mukama, ebiweebwayo bino biwe omukisa era oluŋŋamye n'enkozesa yaabyo olw'okuzimba kkanisa yo mu biseera bino eby'oluvannyuma. Taata, n'abo batasobodde kuwaayo olw'okuba nti bali mu kiseera eky'obubulwa, tusaba wiiki eno Mukama nabo baggulirewo bajje mu yeekaalu yo nga balina ekyokuweebwayo. Ayi Mukama, Kitange, ekitiibwa n'ettendo bidda gy'oli, mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe, amiina. Ngenda kati kuyita omusumba olw'obudde obugenze atusabire essaala egenda okutuwongayo mu wiiki tumalirize saaviisi eno. Ssebo musumba, jangu otusabire omukisa. Tumire ku magulu gaffe, tumirire abooluganda. Njagala mu bigambo byo oyimusise emikono gye ebiri waggulu, ogere ne Katonda mu dakiika emu bbiri ku by'owulidde olunaku olwaleero, ate weeweeyo eri Mukama okumwagala n'okumuweereza n'okweteekateeka okukomawo kwa Yesu. Kale mu bigambo byo dakiika emu bbiri ndyoke mpunzike. Ayi Mukama, ffe ng'ekkanisa eya God's Fortress Ministries wane Komamboga, Mukama twayo gy'oli nate nti gwobeere kitaffe era omulokozi waffe, naffe tubeere abagoberezi bo, tubeere abantu bo. Mukama twayo gy'oli emitima gyaffe, Mukama oyongere otuluŋŋamya mu butuukirivu, era Mukama ku lunaku olwo era kwerewadde n'omwasigala ku nsi kuno. Era Mukama mpaayo abantu bo n'ekisibo kino Mukama kyoleese wano, tubeere abakazi n'abasajja abeewaayo gy'oli n'okukuweereza nga ebiseera bikyasoboka. Era Mukama nsaba nti abantu bano bakuume nga bava mu kifo kino Mukama, obasseeko omwoyo omutukuvu, omwoyo w'okutegeera n'okwawula, babeere abasajja n'abakazi abajja okubeera abawanguzi gye bagenda, n'emirimu gye bakola Mukama giwa omukisa, bafune ensimbi empya n'enkadde, tusobole Mukama ozireeta tuweereze obwakabaka bwa Katonda. Mukama kuma abantu bano okuva mu bubi, mu bulwadde, mu ntalo, mu bukuubagano, mu butategeeragana, mu bunyazi ne mu bubbi ne mu bulogo. Mukama bakuume. Mukama gola omukono gwo ogw'amaanyi gubabeereko emisana n'ekiro, nga beebase nga batambula, nga bavuga era nga bakola byonna bye bakola, nga bali ku booda. Obakuume Mukama, obatambuze bulungi, obakumyewo bulungi ku Sande dda ejja, ate bakumyewo n'abantu abalala bannaabwe. Mukama tukwebaza mu linnya ery'amaanyi erya Yesu Kristo Mukama waffe mutusabidde, amiina. Twatule ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwaye Katonda n'okusa kimu okomya omutukuvu bibere naffe ffenna n'abooluganda bonna mirembe gitaggwaawo, amiina. Mukama bakuume, ayongere n'okubaagala.